era tusaba kino kyeyeripooti gye twalibadde tusuubira okuwona. Nga bulijjo kanso yatandise bulungi era mmeeya wa Buwama Abdulrashid Nchinga yatandise nakutegeeza sipiika ezimu ku nsonga ezibadde zimubobbya omutwe. Sipiika ng'ampita mu woofiisi yo nsaba bamulimu ab'executive bano bamanye biki ebyayogerwa n'engeri gyebyayogerwamu. Sebo sipiika oyinza okumpeebwa nsobola okusitula executive yange n'egitwala wonna wempulira bwenjagala. Oluvanyuma akakiiko ka finance kanjiza alipoota kyokka bangi ku bammemba ne batandika okugiwakanya era wano ensonga eziwerako zinokoddwayo eziremeseza emirimu gya kanso okutambula obulungi. Sebo ssentebe nsaba onambulire bulungi era nsaba ombulireyokko emirimu ena egikoleddwa mu Bwama kanso nga gikolebwa ku ssente za lokoleveni. N'akatainga tekannasala meeya afulumye kanso ne bammemba abalala bwe batyo olutose ebweru kubadde kugwangana mu malaka. Meeya Nchinga annyonnyodde nti bangi ku bano tebaagala kukiika kyokka nga banguyirwa okunenya bannaabwe. Bakyapasoni b'obukiiko abo bakansala naye tebajja kutuula mu bukiiko. Bwe tutuuza obukiiko abantu abo tebabaawo. Bwe bajja ate bajja mu kanso kunenya ebyo ebyali mu bukiiko ng'ate obukiiko bwabwe bwe butuula tebabeerawo. Ye Speaker Silver Okadin agamba baagala alipoota entuufu ng'eraga buli mutemwa nga ssente bwe zizze zikozesebwa. Tolina bw'oleeta muntu ne bayiwa buyiye ekintu jasi kutusiba kitambala ku maaso totaddeewo kulaga nti mu property tax wavuddeyo zino mu plan fee wavuddeyo zino eno wavuddeyo kino. Ekyo kyekimu ku kye twagala n'ekirala kutubuulira ssente ezikuŋŋaanyizibwa property tax n'emisolo emirala gye njogeddeko mu register lwaki tegirabikiramu. Ebiseera ebisinga emivuyo mu ssente zivuddeko empeereza embi eri abantu. Sente mbaze kugamba ebigambo byange nti yesebo